naye mpagira nnema kyegira kyesikkiriziganya nayo kubeera selective. Era nawandiikira dda minisita wa environment ku nsonga ya naddala Kumbucha RDC Kumbucha ali awo irigale, era bwe baba tebannamenya Kumbucha nze omu ku batagenda kukkiriza nti nnema kyekola kitu, naye bw'ebeera etuyambe nejja nekola omulimu nga buli muntu yenna yenna emulamudde bulungi, kubanga Kumbucha yatandikawo wetuli twagiyimiriza, yatandikira mu COVID yeegaziya. Oh, ina pick up ya guru, ni simi ya guru. Ha. Era mwa. Nogo area. Ate omugga guno gwe gwaleeta obuzibu. Ne baguzima wakati wuno. Ndoza zino ziri muyika nga 2 oba 15. Kati aziwo olabe. Mobi. So kintu kyamu. Wakati agamba zitola ati katambulaawo. Naye ate mangi nnyo agali mu ki? Kuba eno swamp yonna. Bwe tugira ne prevailing over kubanga tulina physical planner, tulina ba engineers. Weewuunya omuntu akola ati ekyo, is that plan approved? Bogenda okubabuuza nga bagira bati ate bakulaga nti bali autonomous ne mukwonoona babeera autonomous. I think something must be done ku nsonga. Engineer, can you raise municipality? What is the how kubanga ate ku muntu owa bulijjo toyinza mugati ebyo byabadde ku municipal bwe batuga tuli bawa kisu. Yes. Kuba municipal kino kitegeeza kitya wekiri bali kuki. Can we get to know? And where have they got the permission? Wajiri kakati wali sub county tebalina money power, they are very thin on the ground. Naye municipality tebalina enforcement. Ekizimbe kino ekisenge kisituse kityo okutuuka wano municipality and I engaged them ku luguudo kuno. Ne bwe nalaba tebanziramu ne ngamba Rebecca nangamba naye bali bagamba bo ba municipality. No. How can application from Zawet and user. Contact you Twagala town clerk omuntu atuuka atya okubanga azimbye ekizimbe nene motoka yaabwe abadde ndowooza nga fowama era kyadde bantu beegalira ddawano kino kyali kibira kya kalituuzi kuli w'amatafaali n'afukalanjiro nayangu tunoonyanoonyaako This is my humble appeal to members. When we say we are going for monitoring, please don't alert those people. Because when you alert them, it is a clear way that you connive with them. So don't alert them, so that we can be able to find them at the site, find a common problem and a solution.
Kabale mulete Buganda bayi ekyetaaga na drone anti mugende mukwate nga tebali amugambako kyokka mulimu ne mainstream iyo channel nene y'amaanyi yiyo. Oyo korora atulire ennyama mu mutwale. Alya nnyo alongoosa obutonde. Kuteeka mukkiriza oba gaana tugenda olabye munna ate kakati bagondi kati bw'obuuza Matiya ye Matiya tuzikola amanya gange nze Nyanzi Faizo nga nze mukubiriza w'akakiiko ka Production and Natural Resources Wakiso District. Obuzibu tusinga okusiŋŋaana mu nsonga z'environment kwe kubeera nti buli muntu alina n'obutonde bw'ensi akozesa banene ne weesiŋŋaana ng'omunene ali mu ofiisi naddala abakola mu ministry nga water and environment n'okusingira ddala mu kitongole kya NEMA ate eno wansi be balagira abantu okukola nga tebalina yadde empapula zonna ate ne bukeera enkya ne banenya local government ffe tutakoze eki ffe tutakoze kati okwesiŋŋaana ewaffe ekira bwe baamala okuddigazeetinga ekifo kya industrial park kuga nti ewabeerewo industrial park amakolero abamu bakwataganyina banene ma office tebagoberera mitendera girina kuyitibwamu okuva ku zino local authorities okubeera ng'emirimu gitambula bulungi oba okufuna plan ki wabula bakozesa ate mannya ag'abanene ma office kati okugeza waliwo ngono omwami bamuyita Emmanuel Wepukulu Biara oyo ye mu kifo kyo akola mu kitongole kya NEMA wabula ye mu kifo ky'okufunira abantu environment assessment forms ate bw'otuuka ku site bali abakola ku site bawaayo namba ye bw'oba oyogera naye kwegamba ye yafuuka empapula ne weesiŋŋaana nga n'abapoliisi abali mu area eyo betukozesa nga kutuyambako ku enforcement ate abanene babakubira amasimu babaga nti ono mumute ono mukole bwoti kati gwate amukutte n'otandika okufuuka ekizibu n'olwekyo nga bwe tulwanirira obutonde bw'ensi n'abali ma office government eveeyo bwe basiŋŋaana oli ng'asuuliridde omulimu gwabeeko kyakolebwa otherwise tuleme kujja nga tunyigiriza bano abanaku ng'ate abanene bamalawo obutonde bw'ensi ojja kyewuunya nti ennamanve emyala bagizibye amakubo bagaziba enzizi baziziika naye tewaliwo omuntu yenna asobola kuyamba olunaku lwajjo Mukama yansaasidde ne tusiŋŋaanayo omu gwe nategeddeko nti ye Musoke Livingstone ng'ali ekiro bayiwa ttaka era nebaza poliisi y'Ekirinnya olw'okuba nti yazze n'ennyambako ne tumukwata ali ku poliisi naye era okumuteeka ku poliisi y'Ekirinnya era ba technicals olw'okuba nti abamu batya abanene okubajjako emirimu okubakyusakyusa mu mawoofiisi weesiŋŋaana nga n'okutuusa essaawa za leero babadde tebannagendayo ba technical olw'okudifendinga emirimu gyabwe kubanga batya amasimu okuva mu woofiisi eza waggulu kati eyo embeera bwetyo bweri tetumanya anayamba abantu oluziba amakubo bagaziba emyala bagiziba ebintu byonna byonoonese naye kati buli muntu aliwo okuuma kaneneke olw'abo abanene be abeeyita ba abaavu.